Enfunda nnyingi abatuuze naddala mu byalo bazze bakukkulumira gavumenti olw'okulemererwa okubatuusaako empeereza naddala mu by'obulamu. Abantu bangi bagamba amalwaliro gabali wala nnyo ate abasobola okugatuukako bagamba temuli ddagala. Kati mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga, ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kisisinkanye kinnakyo ekivunaanyizibwa mu kugaba eddagala mu malwaliro agali ku musingi gw'enzikiriza ki Joint Medical Store okusala empenda butya bwe bayinza okutereeza empeereza mu bannayuganda. Kati already Joint Medical Store ekola oxygen yeetaagibwa mu malwaliro, tukola n'ebintu ebiyambako ku bya nutrition oba kye tuyita mu luzungu nutraceuticals, era tubadde twogera kukiziganya ku bintu ki ebirala bye tusobola okukola biyambe abantu okufuna ebyetaaga mu ggwanga. Ensisinkano eno ebadde ku kitebe kya NDA mu Kampala nga wano we bateesereza ku butya bwe bayinza okutambuzaamu eddagala n'okulituusa mu bitundu by'omu byalo eby'enjawulo. Abantu okusingira ddala abali mu bifo ebitali kumpi n'amatawuni okufuna ebyetaaga, amalwaliro okufuna ebyetaaga mu bwangu ate nga bya mutindo omutuufu era ogwa waggulu. Era tufaanyiza bwe tuyinza okukolera awamu ne tulabika nti abantu bafuna amalwaliro n'abantu bafuna eddagala. Access to drugs, which is also part and parcel of access to health care, which is a fundamental human right. So they are contributing to government efforts. Bano era batunuulidde ku by'okutandika okukola ebimu ku bika by'eddagala mu ggwanga n'enkwata yaalyo ennungi. They have already opened up so many areas. For example, they are present in the east, west, what was time. And also, they are trying to participate in manufacturing some of these products. Akulira ekitongole ki NDA Dr. David Nahamya asuubiza nga NDA bwegenda okwongera okukolagana obulungi n'ekitongole ki GMS. We have been already working together in some of these areas. But this meeting was to make sure that we cement it further. Wabula Nahamya alabudde abakola eddagala okuyita mu mitendera emituufu. Make sure we keep taking part by these people who are setting up the plants. The plant has to be on acceptable standards of good manufacturing practices. Kati ekirindiriddwa kya NDA okulaba engeri gye kigenda okuteeka ekiteeso kya GMS mu nkola. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.